إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع سيئة حسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن. amatendo ga Allah w'ekitiibwa akyatuwadde obulamu buli omu bwalimu, n'atutambuza n'atujja gy'atujje, n'atuleeta mu emu ku bifo ebisinga okubeera eby'ebbeeyi okujja okusoma ku bigambo bye eby'ekitiibwa, n'okubeera ng'ate tuyitiriza nnyo okumwegayirira Katonda waffe ow'ekitiibwa abeere nga atwongera obulamu obulungi obutusobozesa okubeera nga tujja mu bifo bwe biti. Abatusookawo abalongoofu baayagalanga nnyo ebifo bwe biti, nga kibaluma nnyo newankubadde baalinga balwadde nga baagala nnyo okujja mu bifo bwe biti, oba oliawo bagende okuva ku dduniya ya Mungu subhanahu wa ta'ala ng'emirimu gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala abawandiiseeko nti oyo yagendayo ku musomo n'asoma, oyo yakwatako mu nsawo n'awaayo, oyo yayamba mulekwa n'ebirala ebiringa bwe bityo. Nabwe kityo sirekaayo kubeera nga mbakubiriza nnyo obuteetamwa bintu bwe biti mu duniya. Singa babadde bayimbi nga be baliwo, oba oliawo waali badde wabooze dda, naye ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala yamanye engeri gy'abireeta n'abiteekawo. Ku ntandiko kiraba ng'ekisaaga, naye ku nkomerero kifundikira kye kiwangudde. Mbakubiriza nga sereseeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala ekiro n'emisana, mu lwatu ne mu kyama, mu buli mbeera yonna. Olunaku olwaleero tukuŋŋaanye wano ku Thuman Islamic Namayumba. Ensonga nnyingi ezikuŋŋaanya abaana ba Adamu ku nsi, naye ffe ekituleese leero okubeera nga tusoma ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nti ate tukwatako mu nsawo zaffe oba oliawo ne tukola ebyewuunyisa. Mu ku nsi kuliko abakoze ebyewuunyisa ng'obasomako mu byafaayo. Ibulayimu alayhi salatu wassalamu alina ekifo kye yazimba kiri Makka awo, naye buli akituukako bw'ati agamba kale singa nkomawo wano, kale singa nkomawo wano. Yateekamu amaanyi ge ne ssente ze okubeera nti ekifo ekyo kiyimirawo, newankubadde ng'omutonzi yamugamba genda okinzimbire. Mu basajja boogerwako mulimu omusajja owokubiri, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yateekamu amaanyi ge n'akwata ne mu ssente ze, buli agenda e Madina agamba guno muzikiti bannange njagala nkomewo wano. Yateekamu amaanyi ge ne ssente ze, buli atuukawo awo yeewuunya omuzikiti guli engeri gye gwazimbibwamu, oba oliawo nga nakati abanaddawo bajja kusigala nga bagwongerako. Omusajja asembayo mu byafaayo ye Sulaiman alayhi salatu wassalamu, Baitul Muqaddas. Bw'otuuka e Yerusaalemi wali weewuunya the Dome of the Rock, Masjid al-Aqsa, gwewuunyisa nnyo. Shape gye gulimu yokka ze musomako zi pentagon, zi hexagon, octagon, kuliko shape emu. Omubaka wa Allah salatu wassalam
yateekamu ssente ze n'ateekamu n'amaanyi ge okulaba nga omuzimbo ogwo guyimirirawo. Naffe oba oli awo tugenda teekamu amaanyi gaffe ne ssente zaffe tulabe nga Uthman Islamic Namayumba yeeyongera okubeera nga eirimuka. Ebifo bingi bye tuzimbye ku nsi amaka gaffe nga abaana baffe bakula ne babisangawo ne bagamba taata yazimba, ne beenyumiriza mu bintu bye baateekawo. Njagala twogereko ku sura ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu Qur'ani ntono nnyo, tujja kujjamu ekyokuyiga mu bulamu bwe tulimu, tukozese obudde bwaffe bulungi. Allah yagamba nti wal asiri, ndayidde obudde, by the time. Sura eyo ab'ekibiina ekisookerwako wansi kyemuyita ekya zero, baby class, tuzibasomesa nnyo. Naye bw'ogenda okula, bw'ogenda osoma kitundu ku kitundu ku ssuula eyo, otegeera nti nnene nnyo. Allah yagamba nti ndayira obudde abantu bwe bagenda okuwangaaliramu. Kitegeeza nti ebbanga ly'ogenda owangala ku dduniya ya Allah subhanahu wa ta'ala, olina okukozesa obulungi obudde bwo. Bw'onaaba oganye obukozesa obulungi, khasira duniya wal akhira, ensi egenda kuba ekulemye, ate nga wano wetukolera enkomerero. Ensi bwekulema, amazima gali nti enkomerero ebeera ekulemedde ddala. Kati Allah yagamba nti wal asiri, nga ffe atulabula nti waliwo oba oli awo obudde bwe tulina okwetegekera, ng'obudde obwo ogenda bukozesa okukola emirimu emirungi, naye nga n'emibi gijabaamu kubanga oli muntu. Naye bw'aba gifundikira agamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihati. Mu ssuula eyo temuliimu mirimu mibi gye yayogera, naye yayagala nnyo okwogera ku balongoosa obudde bwe bagenda owangaalira ku nsi. Oli omusajja omu bwe yali awandiika ekitabo kye yagamba nti you should consider time in whatever you are doing. Buli kyogenda okukola olina okukiwa obudde bwakyo. Kyava agamba time is a ruler set down by the creator to measure progress. Nti obudde Allah subhanahu wa ta'ala yabuteekawo nga mukulembeze yakuvuga, bw'omukozesa obulungi akuvuga bulungi, bw'omukozesa obubi agenda kuvuga bubi. Obudde obukozesa tebuliko mwavu, tebuliko mugagga. Bw'obeera omwavu n'obukozesa bulungi era obufunamu, ne bw'obeera mugagga n'obukozesa obubi era tobufunamu. Kati ono kyava agamba nti it is a ruler wala asiri, ndayidde obudde nti we mukulembeze Allah gwe yateekawo ng'agenda kutuvuga, ye asigala atambula. Mungu subhanahu wa ta'ala yatuwa essaawa fezaffe ez'e Uganda wano n'ensi ezitwetoolodde. Abazungu bagamba nti East African Standard Time, Uganda, Kenya, Tanzania tulina essaawa 12. Waliwo bannaffe abalina essaawa 9, waliwo n'abalina essaawa 6 nga buziba. Oba osomyeko ku geography olengera nga waliwo abalina essaawa, waliwo abalina essaawa 14 nga ffe tuba tusibuka bo nga bakyatambula mpola mpola. Kati Mungu subhanahu wa ta'ala yebwe yayogera nti wala asiri, abo bonna yabateekamu ng'akimanyi nti ensi egenda tambula bwetyo. Naye kikulu nnyo okubeera mu nsi n'ojjukira nti waliwo olunaku olugenda otuuka nga bakubuuza by'okoze ku nsi. Oli wali ayogera yagamba nti what have you really done in this world that you see? Mu nsi eno gy'olaba kikyokozeemu. What have you done for people to recall?
kikyokoze abantu okujjukirirako nti ngenda Makka ku muzikiti gwa Nabbi Ibrahim ne bamujjukirirako, nti waliyo ne Madina ngenza okulaba ku muzikiti gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, waliyo ne Yerusalemu omuzikiti gwa Sulaiman. Ono kyava agamba, what have you done for people to remember you? Yagamba today or tomorrow you may not be seen again. Leero oba enkya oyinza obutaddamu kubeera nga bakulaba nga toliiwo, nga mu nsi mwoli naye nga ku kyalo ekyo toliiko, naye nga bagamba nti ekyo ekizimbe ekyo kiraba nti waliwo omukyala wa wali yali abeera awo, yatuwa obusawo bwa seminti 12 ne tukizimba. Waliwo omusajja waawo yatuwa amagezi nti wansi basandikayo n'amayinja n'atugulirayo akamotoka. What have you really done in this world that you see? Nti mu nsi gy'olimu kikyokoze abantu kye bagenda okujjukirirako ng'ovudde ku by'okusala ekiro. Tewali agenda kujjukira kusala kiro kubanga tetubaayo ng'osala ekiro. Tewali agenda kujjukira kufuna wuzu nga bwe uli okugwako ogifuna. Ebyo bibyo biki yokoze abantu bye bagenda okujjukirirako. Kale ya musajja oyo, omukyalo oyo, kati gye gino ku mirimu egimu abaana ba Adamu Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekawo mu nsi ng'abategeera ennyo ebigambo bye bagiteekamu amaanyi. Kati Mungu subhanahu wa ta'ala mu kwogera wala asiri yali ayagala ffe tuule wansi buli omu mbeera gy'alimu, omwavu n'omugagga, tumanye era tutegeere nti leero wooli naye enkya toliiwo. Naye ate emirimu egikolebwa omuntu gisigala gikyatambula. Olaba n'omufu asigala afuna empeera ne bagamba nti ogwo omuti eyaguteekawo, ne bagamba nti ekyo ekizimbe kye tutuddemu yakizimba. Genda wano e Libya, waliyo omusajja omu gwe baali bayita Gaddafifa Abdusalam Minyal Gaddafi, yatuzimbira omuzikiti ogusinga mu Uganda wano, oba oli awo n'ensi ezimu ezituliraanye. Buli agutuukako kimuwaliriza okuddayo agulabe. Oyingira buyingizi mu ttooyi mu biyigo noga Mungu subhanahu wa ta'ala omusajja ono mu bulamu bwe yawangala wano ku nsi bw'ogamba nti wala asiri, ndayidde obulamu, ndayidde obudde, abantu bwe bagenda spendinga mu bulamu Mungu muweemu birungi byerere. Bw'oyingirako mu muzikiti ogwa wansi omutono n'otulako wali imaamu waatula ng'asaaza, ogamba omusajja ono Allah amuwe. Bw'ebeera jjuma n'oyambuka waggulu kalina n'oyingira mu muzikiti gwa Gaddafi, ogamba naye bano omusajja yali abeerawa, ye yakola atya okukola bino ebintu ebinene. Gwe musajja wattu n'osigala kusaala swana kufuna wuzu nakuwaayo 5 by'olina kubanga by'olina, naye n'ebitaano olumu bigaana n'olabanga wonaabiwaayo oba oliawo bagenda birya buli. Naye waliwo abasajja abakola ssente ne baziteekaawo nga ziyamba ebintu ebigendo yiyamba bye batamanyi. Otuuka butuusi ku kapeti kati baagikyusa, eyalimu wansi yali emyufu, abaguyingiramu nga bakaguggulawo ng'olinnyako ekigere n'ogamba kikyenninnyeeko kino. Abo basajja baali mu nsi muno nga balya emmere gye tulya piraawo, nga n'akawunga oba kafumbye bakalya, nga balina n'ebirwadde nga ffe bituluma. Naye baakera ku makya ne bagamba nti abantu bagenda kwogera batya enkya nga nvudde mu nsi nga siina kyendese. What have you really done? Today or tomorrow you may not be seen again. Wala asiri mu bulamu bw'obwo Allah bw'ayogera nti ndayidde obudde, waliwo otagenda kuba nga mu nsi mwoli. Naye ate ensi egenda sigala etambula era abantu bagenda sigala boogera, era eggulu terigenda kukaaba.
Katonda agambe eggulu teryakaaba n'ensi teyakaaba nga ntwala abantu abasookawo, bigenda sigala biri nnomo, naye kikulu nnyo okuleka omukululo. Nabakyo onaagamba nti time allows you to have linear experience. Wala asiri obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu nsi bukuyigiriza experience. Omuntu obeeraawo ngoma ina obumanyirivu mu mutwe. Ebisinga obungi tubuuza bazeeyi abatuzadde, naye maama nti gwe wakola otya okuzaala abaana abangi bwe batyo? Kubanga bawala b'ennaku zino kasita bagendako Dubai waliwo obusente bafuna mitwalo 980. Bwakoba wano nga nze ngenda kwazaalirayo kamu, nze akaana akamu kammala. Omwana omu amumala n'asooka akula n'abeera mulaasi n'abeera muyaaye aba akaddiwa n'ategeera lwaki maama we bo yabazaala 12 nti waliwo woozaala loosi naye kizibu nnyo okuzaala 12 oba omwenda nga bonna loosi. Kati buli woozaala omu oba babiri obeera ku probability. Ka time allows you to have linear experience, nti obumanyirivu obufuna nnyo nga Allah akuwadde obulamu obuwerako. Buli omu ajja n'akwebuuzaako. Mu East Africa buli omu ajja neyeebuuza ku muzeeyi, muzeeyi gwe okikola otya kubeera ng'okyaliwo? Gwe okikola otya? Engeri gy'akikolamu gy'oyagala okumanya oba oliawo naawe amagezi galina. Kubanga Allah yagamba nti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun, benkanankana abatamanyi n'abamanyi? Amazima gali tebasobola kwenkanankana. So obulamu Allah bwatuwadde buli myaka obaako ne byoyiga. Bwe wali okyali muto wakaabanga, oli yagamba nze nkusaasira nnyo bw'oba olina omukyala ewaka ng'atunulanga omuto amazeemu. Olebe ku mwana omuto ng'amazeemu kyayi ng'ate akyayagala. Tinze nkusaasira nnyo bw'oba olina omukazi ewaka ng'atunulanga omuto amazeemu. Mwana omuzeemu ono yali ategeeza ki? Olw'okuba oli ku nsi otambula, ekyo kyayogedde kyokka bw'onaaba okuza ejja kitegeera. Kati obulamu Allah bwe yatuwa twetaaga tubukozese bulungi nnyo. Oba oli awo enkya ng'olina emyaka 47, olina emyaka 5, ojja kukitegeera lwaki omuntu yali wasiza ng'akyali muvubuka. Kati ate wekigwa ku bakyala ate bo ne gujja bagira myaka 3 anoonya kufumbirwa, naye nga yagendako ebweru eyo n'akola ne zimuyita basente. Muwala muto alina emizigo, alina yiika 2. Abasajja sina kyembagaza, sina kyembagaza, sina kyembagaza, sina kyembagaza. Sajja baavu kasita nze nnina. Abayingira 3 ng'atandika kujja ku muzikiti. Seeka banfunira mpowa, seeka banfunira mpowa. Beerawo. Yalowooza nti bwe yafuna sente yamala. Kumbe ate buli wafuna sente nnyingi waliwo by'ofiirwa munnange. Ate buli wobeera omwavu ennyo waliwo by'ofiirwa. Wakaana bayina dhalika qawaama, olina kubeera wakati wa byombiriri. Kati osaasira nnyo abawala abato abali ku kyeya boogera ebigambo olw'okuba obudde tebannabutegeera valu yaabwo. Omusanga ng'ali ku TikTok okwayogera ekigambo, nze nsaasira abankwana nga bakyanabisa sabbuuni y'omu nga gwe bayozesa n'ebintu. Naye nga sabbuuni gwayogerako wa Muwarabu yemuwadde kunabisa nga wanaakomawo Uganda agenda kudda kuffe kye tukola. Gula kiti kinene kiri awo kya sabbuuni n'otemako. Obeera oli mu kiyigo nga omukyala agamba nti taata gundiperezaako nkunyemu wano mukakuuta njoze ekikopo. Olw'okuba ye agenze n'atambulako eri ebweru n'akuba ku kye yafuna emitwalo 8, alabye ddala ng'eby'e Uganda alinga atadde. Obulamu Allah bwakuwa olina bukozesa bulungi, kubanga ate enkya ajja kukomyawo e Uganda, ateekwa okuzza. Amazima gali nti ateekwa okuzza. Oddeyo ku ttooyi zaffe ez'enkoma olumu yalinga eserera olinnyako n'obula okuyitamu. Kuba
olwangeri wagenze pakasa kati time obudde Allah wayogerako nti wal asri it allows you to have linear experiences ofuna obumanyirivu mu budde ebbanga lyomaze ng'otambuddeko n'ogende Saudi n'ogende Russia n'ogende Portugal n'ogende Cameroon n'ogende Tanzania oyiga ebintu bingi era bw'okomawo ogamba abantu mwe batatambulangako temumanyi ng'ate kituufu kati bwe yali ayogera yagamba nti in the same way mu ngeri y'emu the world is one huge classroom nti eno ensi gye tulimu kibiina you enter it to learn mama wo bwakuzaala nakuteeka ku nsi obeera ozze kuyiga in the same way mu ngeri y'emu nga Allah wagamba nti alama al insana ma lam ya'lam nze njigiriza omuntu kyatamanyi mu ngeri y'emu you enter this world to learn buli wojja muno mu nsi obeera ozze kuyiga but you cannot take all the lessons at once naye lessons ogenda oyiga oba ebyokuyiga byolina okuyiga mu nsi muno tosobola biiga lunaku lumu oba mulundi gumu physics chemistry IRE biology Arabic n'obiyiga the creation divides them for you creation Mungu subhanahu wa ta'ala obudde bwe yagamba nti wala asiri yabikudividingira oyinayo obukadde 3 e Saudi Arabia mu kiyumba nofuna passport nofuna n'ogenda n'okola nagamba ate ojja kukomawo ere Uganda naye waliwo bye yakulegera osalewo kubanga tulina kadaru ne kadha waliwo bye yakulekera nagamba kino nkikulekedde weesalirewo imma shakira wa imma kafura obeere nga weebaza oba obeere muwakanyi nakikulekera kiri erigwe okujja mu mikono bwe giti kiri erigwe okusigalayo lwaki tewazze ku darasa ewaka yabaye talina kyasoma wadde kyakola naga Allah yangeredde nneme kujja lwaki tosadde Allah yagamba yagira Allah yangeredde nensaala lwaki tofuna wuzu anze Allah nze newensala nemba sina wuzu Allah yangeredde nemefuna wuzu waliwo Allah bye yakulekera obyekolere nga gwe oyina obyekolera Allah takukyuzingira langi gy'osiiga gwe ogyekyuzinga kansiige black kansiige green ebyo bibyo kati ne mbulamu buno bw'okwata n'oteeka mu nsawo omukono ng'ogenda kuwaayo Allah si yakukyuzingira gwe wekyuzingira so the creation divides the lesson zetugenda yiga muno mu nsi Mungu subhanahu wa ta'ala yas dividinga leero wano ojja yiga kino ne mugwa kabenje omu naawona awonye Allah namujjako ziwaye zimu simanyi lwaki Mungu subhanahu wa ta'ala waba atusiza akabenje abantu batera okuvaako nagali accident nasembye otegera nga tuguddawo nga sibitegane buli omu Allah amujjako abatayagala olabe bigenda kubaawo wabaawo ebibaawo bingi nnyo abatoyagala ozirike owunge na kuwunga ubire nga tokyategeera akujjako waye ezimu baga mulamu naye takyategeera ebyo ogenda biiga ng'oli mu bulamu so olunaku olwaleero tusomye ku kye bayita okukozesa obudde Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa oba oli awo oleme kwekwasa ng'oli myaka 5 ogambe kale singa nazaala abaana bangi obulamu ffe butugamba nti buli woozaala abangi olina okubaweerera olina okubaliisa olina okukola ki n'ebirala bingi ffe bwetyo bwe tulowooza ekitali kikyamu kubanga omuntu Allah yamutonda nga atya tulina khawufu tulina okutya kati okutya okukwo tekwenkana na kwange buli omu alina okutya kwe that's why bwe tubanga budde bwa kiro waliwo abafuluma ewaka ne bafuluma ne bagenda bwe bafuluma ne bagenda waliwo ate abagaana ne baganda nze bweru ntyayo kati obudde buno Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa
akwata essimu akubira abaana be yazaala ajje balye yiddi wala asiri obudde bwe yabukozesa atya? Mungu subhanahu wa ta'ala yamuwa amagi agazaala. Nja kulemera nnyo kubagenda ku kyeyo kubanga ennaku zino abamu bafuuse kizibu. Bwe yagenda olweru n'akola emyaka 6-10 yatuuka eyo n'alaba nga abaana be yazaala ababiri bamumala nga ne ssente z'akoze zimumala okulya n'abaana be ababiri. Kati bw'akula abaana be yazaala ababiri yazaalamu ekirenzi n'ekiwala, bivubuka ebito ebirungi byakera ku makya ne bikula. Omulenzi n'amuviira n'agenda n'awasa. Omulenzi alina obwongo ng'obwa maama we, teri kuzaala nnyo, baana babiri. N'omuwala alina obwongo ng'obwa maama we, obumugamba nti bw'ozaala abangi bayinza okukuleberera, naye yazaala babiri. Kati omukadde ono atuuka okukaddiwa ng'abazzukulu abalina okujja okumuyambako ewaka tebaliiwo, kubanga omuvubuka we yalwawo okuwasa. Anoonya mutuufu nga neyibawo naye akyanoonya mutuufu. Oba omutuufu yaliwa? Abatuufu esibalaba gwe nasooka ofunayo gwani yagaa nti waliyo omutuufu. I'm looking for Mr. Right. Who is Mr. Right? And who is Mr. Left if it is Mr. Right? Where is Mr. Left? Where are you going to get Mr. Right? And who is Mr. Wrong? Who is Mr. Wrong? All of us in the world, we are right and wrong. Time differs. Fena kunsi tuli right nga tusadde swala tuli right. Mububbi tuli wrong. Mubwenzi gy'obogenze gyemba ngenze tuba wrong. Who is Mr. Right? Ani mutuufu? Ndi mutuufu ku byensomesa bino kubanga bye byalagirwa. Waliyo n'asomesa ebifu nga yanyonyola banne bajje bakime eddagala. Omusajja yakunobako jangu kime eddagala. Omusajja yagira bwati jangu owunziko omusajja. They are wrong. So wala asiri obulamu bw'otutambuliramu buno Mungu subhanahu wa ta'ala yabutuwa nga yagala tubukozese bulungi. But wow, ani agenda obukozesa obulungi? Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Agenda obukozesa obulungi ali omu be bakkiriza ne bakola emirimu emirungi ng'egy'okujja mu bifo bwe biti. Tubebaza nnyo kubeera nti abantu nga bali mu mirimu bwe giti tebalekayo baana baabwe. Ne baana ab'ebidongero balaba agenda n'omwana we, nojja n'omukyala, nojja n'omwami ku musomo bwe guti. Kikulu nnyo okumulaga nti ku nsi waliwo n'abategeka bwe biti nga batwala abaana baabwe oba oli awo. Naye ffe Allah atugamba nti illa ladhina amanu wa amilu salihati. Time obudde buno bwe tulina, in the same way, mu ngeri y'emu, you practice this in your highest and lowest levels of education. Mu ngeri y'omu omwana wa Adamu mu nsi muno bamuwa obudde ng'ali mu kiraasi ne bamugamba olupapula tukuwadde olwa physics ssaawa 2:30, olupapula olwa Islam ssaawa 2, bwe ziggwako ng'otuwa olupapula. Bw'otamuwa budde n'omugamba olupapula olutwala olukolera ewaka ajja koppa. Kati ne Katonda y'omu yatuwa obudde mu nsi n'atugamba tukole emirimu emirungi. Obudde bwo kasita buggwako, Mungu subhanahu wa ta'ala ng'agamba malayika oyo muleete. Essaawa yaffe erina obulimi 3, erina eddakiika, erina ne kali akatambula erina n'akessaawa. Essaawa ya Katonda erina essaawa 8, erina obulimi 8. Obulimi 8 tebumiitinga ku point emu okujjako nga Mungu akutwala. Eba n'obulimi eyiye 8. Mu bulimi bw'eyina mulimu akalimi k'emmere. Emmere esobola okuba ng'eweddeko nga talina kyakulya ku nnaku z'asigazza mu nsi naye ng'ebyokunywa kwebiri.
ne bagireeta ng'oli ku kitanda tosobola girya. Oyo Mungu ya timingirawo time. Ku ssaawa ya Allah kuliko akalimi. Omwana wa Adamu wagenda okufiira. Wama tadiri nafsu madha taksibu gada wama tadiri nafsu li ayi ardi tamutu. Ku ssaawa ya Allah kuliko omuntu wagenda okufiira akalimi akalala. Ku ssaawa ya Allah akalimi akalala kuliko omwaka gw'omuntu wagenda okufiira. Obona butamala ne bugira pa ne katuuka bwe kati. Ne buli obulala ne busigala nga butambula kubanga biri okyabirina. N'akookulya ne kajja ne kakoona ta. Ne bagamba ennaku zino takyalya anywa bunywi. Ne bw'ofumba kinyeebwa byabadde asinga okwagala takyalya. Ekyo kyawedde. Linda ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala essaawa y'endala lwagenda okugamba nti buli omu wano alina olunaku lwe. Buli omu alina olunaku lwe. Ako kalimi kalala kali awo. Era lujja kukya bwe luti oserere mu kiyigo. Anti ono omukozi oba abakozi bateyakuse teirozi nazikuuse naye siwakitataddeko sabuni mungi ebya Allah byo biwedde yagenzi. Oba sabuni yabadde omungi oba temwayozezaawo oba kikuta kyaliamu gweweddi bayi ebisigadde byaffe. Waliwo akeera ku makya mu myaka Allah gye yatuwa nga yalina magazini z'amasasi 4 nga ze bagenda muwa. In the morning ku makya tiyajja kuba fuluma bwati magazini 8. Omanyi magazini 8 AK47 47 times 8 kati ebisigala mwe mwogera gundi ye Mungu agamba ekitabo kyo ekibiki oyaweddi ate ne muggulu waliyo ogenda fa kino n'ekyo ngenda okufa nti kikitegedde okitegedde kati fa abataaliyo ffe tugamba naye oyo afudde ye aba akimanyi kiki abadde alina ofa. Kati ku ssaawa ya Mungu era kuliko akatikitiki era ku ssaawa ya Mungu kuliko akalimi nga kaddakiika. Obulimi obwo mu 8 tebumiitinga okujjako ng'omwana wa Adamu alina okgenda. N'ebibuuzo ebito ebiri bwe tuba tuwadde abaana ebibuuzo mu kibiina tubagamba have 2.5 hours. Kati Mungu subhanahu wa ta'ala lumwagala tuwa malayika ya Israeli agigambe leeta oyo obudde buweddeko. Allah agamba stop, stand up. Gwe oyo mulete Mungu subhanahu wa ta'ala edayo nemugaa ya Rabbi ono omusiraamu ono mulengera waŋŋamba okumutta naye nga ali nansana. Waŋŋamba mutira Saudi Arabia ate wiiki ejja wagenda nti ajja tuukayo. Wallahi ojja genda. Bamusazeemu ebibumba bamusazeemu Abawarabu babi afudde nno ye aba akimanyi bulungi kasita atuuka eri nti ndowooza otuukiriza twakugamba olina Saudi Arabia nti Mungu kati mwe basigadde mmwe mumanyi babimusazeemu ekibumba abasajja abo babi mmwe mumanyi ekyakatonda kiwedde. Era ffe tulina ekigambo kimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun basi bayi. Malayika ng'egamba omulala ojjukira ekyafo ky'omusajja gwe batera okwogerako eyali ku mulembe gwa Nabbi Sulaiman eyali asomesa abasiraamu masjidi. Omusajja najja n'atunulira omusajja n'amutunulira nnyo bw'ati naga Nabbi Sulaiman omusajja oyo nga ntunulidde nnyo. Lwaki tonsitula n'onzijawo wano n'ontwala eyo? N'amugamba oyo malayika kufa n'atwala gwe gwakimye. Nabbi Sulaiman banyuma ekyafaayo ekyo yayogera n'ebire bamubagamba n'empewo ekire nekijjawo wansi musajja n'akitulako nekimutwala. Oyagala nkusuule wa nti nsula India. Yamusula India okuva Jerusalem awo wala India eri aba yakalandinga bwati bwe India nga n'omusajja atuuse gamba weebale nnyo Allah ali yaŋŋamba kujjiramu wano mwoyo naye obadde eri niŋŋamba oba kati onaatuuka ddi wano naye n'amutwala. Tosobola kuwona. Tulina amagezi Allah ge yatuwa teekako abakumi zimba ekikomera n'ebirala bingi.
Naye malayika Isirairi ye webezze tegenda kera ku makyekuleke Isirairi. Mu bulamu bwo ebintu nga bino biteekenga ku program, kubanga kankubulireko kimu. Mu 2023 twogedde ow'amagulu ag'embaliga gw'omulaba, ayina ebitege gw'omulaba, ayina ebisse ebinene gw'omulaba, obutono obwange obulinga obweddiba nga tubuyita gw'omulaba, ayina amannyo ag'embazzi gw'omulaba, ag'akazigo gw'omulaba, ow'akabina sajji atambuza mugongo oyo mukazi waawa gw'omulaba, ow'akabina akanene gw'omulaba. Kati 2023 tuba twogedde nnyo nga n'ebyogera tolina ky'osobola kyusaako wadde n'eki. Byonna yabiteeka ku puroguramu ali waggulu awo, yagamba oyo kankamuwe nga kamumenya. Naye mukazi nga alina ebbina eddene lye oyagala akusalireko. Bannaye nze newankubadde mama mabeere naye nga ddene lye oyagala kuyonkako. Naye bannange oyo nga alina ate butono obubeera bwa bisiraani. Mwongere anti oyina mangi wammwe mulina factory, mwongere aweze anti gweoyogerera buli ayitawo. Newankubadde kazigo naye agwa omuzigo munene balinga abajjawo erinnyo agenda mu factory oleeta omuwi. Gwe weemanyi oyogera nnyo, abaganda bagamba gwe olina omumwa omusongovu gweoyogera nnyo muwe. Kale newankubadde enviiri naye obuviiri bwe nga bwabwe mumwanyi batasanirira, mwe mulina ez'abazungu, genda mu factory omuleetere muteekeku. Allah agamba lakum mubadde ki kaifa tahkumun, mu bintu byammwe mubiramula mutya. Kati 2024 awo twavuddewo tetukyayogera nnyo, abantu obwagazaaki nga nekyoyogerako tewali alina sipeya yakyo. Kale newankubadde embaliga naye asusse tusema magundira bwe mukazi oli embali sizizo. Ate kankubulire naye mubozadde mulimu ab'embaliga naye tobogerera eyowoza gudu nina ekiwala ekirungi, nina ekiwala ekirungi. Aba banno babi naye ebyo birungi. Aba banno abalina embaliga obalaba, naye ababa ab'ebitege tobalaba. Ababo waliwo Allah wakola ebintu ebibye n'abikola nga bibye. Mulina zikali gye musome nnyo. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalkihi, eyawukana Katonda ebbanga lye yamala nga addiŋŋana ebitonde bye. N'abiddamu omuntu y'omu ono wa black ono wa gundi. Tunulira abantu yabawa amaaso ssebo, naye mulimu atunula endali n'agira ati noga andaba batandaba. Era bw'oba ojeregwa naye akakawala kawe nze kansubira oba kati ani agenda okukawasa. Katonda yawukana engeri gye yakolamu abantu endaba entonda ye. Ono alina matono, ono alina manene. Allah n'akyusa munaga no kati kankyuseemu, kati kandeeteyo n'owendali n'amuteekawo ngira muntu. Kati mu bulamu bwaffe bwe tulina, Mungu subhanahu wa ta'ala tageza n'akusanza malayika Isirairi gye tuyita malayika limauti ng'okyali hanging, ng'okyali mu bbanga. Yali kusanze wano yafudde nga tuli mu ddalasa. Waliwo batera okulaga ku WhatsApp, Facebook nga yabadde ali masjidi bamaze okusala yesigamyeko awo bagenda omukonako nga yafudde. Gw'ogenda fiirawa bafunye accident babadde bavaawo asirika n'okusirika tokyogerako. Siraamu Nabbi yagaana okwogera ku bantu obubi, yabadde avaawo sirika tobyogerako. Babakutte nga babba ente waavu munnange economy embu yatabuka abantu babadde babba nte nga ne Musa kwali ne Hassan ali oku babadde babba nte. Kati time obudde Mungu subhanahu wa ta'ala ebibuuzo bye ate nze kyensinga omwagalako ebibuuzo bye babibba, ebya UNEP tebabibba. Era n'omala obibba first lady akusiba. Tage somero lyabye ebibuuzo director mumulete bakusiba. Naye ebya Allah subhanahu wa ta'ala babibba. Ate Mungu okumanya nga ye wa bbeeyi yatuwa ne kirabba osimula. Wa atibi isayi'ata hasanata tamuha, bw'obanga okoze ekibi kisimule ne kirabbo kiina.
kusimulawo bwoti obubbi bwo. Kati waliwo abalina nga wazaala akaana ebweru naye ng'omusajja yakalabirira nga gwokimanyi kirabba kiri awo simulawo ezambi lyo olirabako awo likula oliraba ne likula ng'oliraba. Mwana si wa wanoono, mwana si wa wanoono. Naye nga gwokimanyi mulimu n'olumu omusajja wategeera n'amanya n'akuvaako. Tumanyi abakazi waliwo by'ovaako n'obivaako ng'omukazi ogale namuvaako wange n'akula nga kirabba okiina. Mungu astagfirullah, Fatuma ono siwa wano. Mungu astagfirullah, Hassan siwa wano oyo astagfirullah. Ebibuuzo bya Mungu mu bulamu bwe yatuwa kuwala asiri gye tusomako ndayira obudde yagamba tusimule. Kibi nnyo ogamba muno nti wa muliro, kibi nno kubanga ky'omugamba ekyayira ayinza okuba eggulu yagambye astagfirullah nga wayingirira eggulu alikiriya. Kibi nno. Hadithi weziri eziga gundi wa muliro gundi wa muliro naye kibi nnyo songa muno gwagundi gwoli wa muliro. Omusajja yasadde ekiro yabbye ente z'abandi n'asala ekiro ebyasigadde nga mayosa tetwabitegedde. Kigulwa kyoga nti wa muliro nga naye kenyini ayogera awo gwagamba nti oli wa muliro. Bw'oli okyasoma sekendule obwana bw'abandi katusirike katukuveeko naawe bw'osoma nabo bakumanyi. Era gw'oli shuwa ogamba kati kuhija zenkoze ne kuwumula zenkoze kyogera bya sekendule Katonda akyabibala. Gw'omanyi kyo nti akyabibala. Kati bw'aba ebyo takyabibala gw'omanyi ki nti ono wuzu gyafunye byonna Katonda takyabibala. Lwaki omugamba nti wa muliro? Gwejja nayiyo wali otuuseyo ne bakugamba nti bano kana akapande kaabano oyo gundi waawa n'okomawo ku nsi gw'otulaba ab'omujja n'otulaba n'ab'omu muliro tulaba. Oba gwe Ridhiwanu gwe malayika w'ejjana wali gweyaniriza abayingira. Abantu 224 baveeko tulina kyobaagaza. Buli omu alina ebizibu bye. Ego twaba tusome darasa muzikiti nga ninamu abayizi 3. Sheikh abasiramu bano lwaki tebaagala kusoma? Abasiramu bano balina ebyokukola bingi gye bagenze kuyiya ssente. Abamu babakozesa babawaddeyo obudakiika batono bajje basaale. Mulimu abamu batasalirako ddala. Abatasalirako ddala munnange ekireeta abantu muzikiti munnaye mazambi kyekituleeta muzikiti. Omanyi lwaki tuyingira omuzikiti? Tukola ebibi bingi. Abatajja ku muzikiti kusaala munnaye bo tebalina buzibu. Gwe buli gwolaba abatajja muzikiti ye talina buzibu. Naye abajja mu muzikiti bolaba nga bazze okusaala esswala mu bulamu bwabwe balina ebizibu abo. Biraba edduka era babitegeera ne bajja. Kati bali bolaba tebazze bo tebalina. Bo balikkirira banatuuka wali nga bamalayika basaluti nga bayingira oba banayingira abamu. Naye buli ayingira omuzikiti alina ekizibu kye. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa wala asiri. Ono wabadde annyonnyola n'agamba nti Mungu subhanahu wa ta'ala oyingira muno mu nsi mu budde bwakuwa ng'ozze kuyiga. Bw'omala okuyiga ogamba banno by'oyize n'obaganda munnaye nno nti muvubuka ndwa lwaki towasa? Taata tewali ssente. Kyava kubuuza zinajja ddi? Tisimanyi. Tomanyi nti olina emyaka emeka? 223. Taata nina 29. Kati 224 olina emeka? Oyo nno mulenzi kale newekiba myaka 8 azaala n'awasa. Naye abakazi abawala Allah abasaasire ku guno omulembe ogwa wala asiri. Guno omulembe ng'olina omwana wo ndowooza buli kana kwetaaga musalira akabiri afune amutwala. Look at them. Gwe balabe batunulire. Mwe bakuzeeko myaka we mukulidde nga ku kyalo kuwala asiri yammwe gye yali nga ku kyalo kubaako omuwala omu buli omu ng'aga muwala waawo. Ku guno omulembe tekuli mulungi tekuli mubi bonna. Nabadde njogera n'omusajja ali myaka 7 ali awo haji n'angamba guno omulembe kwendabidde omwana omuwala ng'ali n'ayimbuluka n'oba munene bw'oli. Mwana omutunde ng'ayimbulukuse bw'oli oba alya biki? Edda twasomanga n'omwana omu mu kibiina nga mumujeeja kiina ebbere ddene kiina bijjo kimama kya wano nga kiraasi yonna ejeeja omwana omu. Kati mu kibiina tewali gwojeeja bonna bazeeyi bakadde. Siniya 2 bazeeyi bakadde. Siniya 3 bakadde bazeeyi.
wamu n'ekyo mu bulamu bwe tugamba nti wala asiri ne bayongerako kiri ekigamba wa siniyatu nze abasajja bantama siniyatu abasajja bamutama la hawla wala quwwata illa billah katopiki kaabwe bakalina akamaregi okabasomesa lwaki bakutama omanyi nze kati mwena muli bayayi negwe nabadde naye juzi gwe wabadde nayo eddi baana bawala omulembe guno wala asiri obudde bwe bukozesezza otya naye gwe olowooza ogenda fumbirwa ddi oba olowooza okulodda wansi bw'ogenda mu maathi mulimu topiki sisomesa maathi depreciation and appreciation mulimu ebintu nga bikula byeyongerako value mulimu ebintu bwe bikula ng'ate bigwa value mu bintu ebigwa value ye mukazi buli wakula ne ipenso atosiigako maama tolaba yongira kati bano basobola otambula nga tebesize na bizigo bano sibanasibana bageya nti musajja wa teyesiiga bizigo oba enjala teziri mu bigere yatambula oba yamanya ali awo omusajja naye abakazi la hawla wala quwwata omugamba yako ntulina gye tulaga nzija bannange ekitali kikyamu kyabwe katonda yakibawa naye guno omulembe ogwa wala asiri la hawla wala quwwata buli azaala wazadde kimuwala tewali mubi ku ggwe naye kulala si mubi tewali mulungi ku ggwe naye kunze bw'omundeetera awo nkugamba sheekh astagfirullah kuba kati kiki wakoze naawe ti wagenza olaba omuwala ayina ebbina eddene ayina ebbeere tomulaba astagfirullah ti wakoze eki kati naye tuba tutambula sheekh tondaganga ku mukazi wo ivuuli ali ku dduuka la hawla wala quwwata sheekh kiki wazaalamu abaana ekyo buli omu oweye mulungi era osobola otambula nga weekozeeko bulungi naye nga nze nnengera ddala kiki ekyo sheekh muzimu musambwa ti mukazi kyokka ate neyiba ye nga ngamba wallahi mukazi mulungi gwe mulembe gwe tuliko twalinanga bandi bassa edda basajja ku kyalo bonna baddukira ku ani addukira ku ggwe era bw'onoba leero enkeera olinga awoowa bw'aba okujjako nga mwavu munnange nnokoma wofumbe naye ku bagagga salaamu aleikum sheekh w'oli awo ndeja tugenda butambala yatugenda tuwowe nga bateekawo omulala ng'okomawo nga tulaba gataliko nze nabadde nno byemu katono nkyayagala lalelele eno wala asiri kyegenda tukola eno la hawla wala quwwata guno omulembe guveeko anti yabadde anobye anti bulijjo omusajja simanya biki kati yabadde agenze naye amaka ge nange mmuwagira kaveemu akagende amuzimbire ewala waki wagenze biri ebyedda banobanga ne mugenda guno omulembe guli totale different eno wala asiri giveeko ndala kunobamu awo katono which is okay ne mukulani mwekiri mugira ngandi mukazi gwe nkugizeemu awo nkuwaddemu idda byokoze naye nkusanga ngova mu ssabo nkyakwagala naye wallahi ne mutima mpulira tekiki munaye nabadde ngenze manyi munaye baagala kuntwalako naye nga walaga gwe bamutwalako bwatunula mu mira aba gwe batwala ku muntu baagala mutwala bbaawe nange wembeera nze era nyweza ekintu kyo naye nga olaba kyanyweza estigifaaru z'oliko bamufumba okumufuna kiveeko kuwala asiri yaffe kati ffe wetukula olumu otunulira maama wo n'otunulira taata wo n'omugana naye taata kati wagenda olaba mu bonna abaaliwo ku nsi nga maama ono yakolera oyo nno golaba yali mata naye bwoti ojoba essaawa eno olaba nga embeera gamba nze ndiko amazima gali nti ojja tuuka ekiseera nga toliiko era weeraba gwe toyonsa naye olina emyaka emika fere twogera myaka olimba ogimanyi
eno wala asiri yaffe gye tuliko yakola mirimu mirungi kubanga ebitusumbuwa mu nsi bingi naye Allah subhanahu wa ta'ala kuwala asiri yaffe fe yatuwa labba esimuula ebintu mu bulamu bwetutambulirako nga maliriza waliwo ebigaana n'obirwanako ne bigaana omusajja oyo awasizzaako naye buli gwawasa agenda bugenzi oba alina kitambo oba musezi oba kiki buli ajja afumba wiiki ogenda mu bayibuli n'osoma oli omuwala yafumbirwa abasajja 6 buli musajja gwe yafumbirwanga ekiro kuhane munu ng'afa buli musajja mu bayibuli omwo munange nno tinafunye omuwala wali ku kyalo oli omuwala bamuyita Ndibassa nti ogamba oli awo wali ofudde embuzi ze tozimanyi ndi timbuzi ki oyo buli abeera naye afa buli abeera naye afa owokuna naye yagenda bwatyo twamugambye ku makya mutegeke okuziika era ku makya ne baziika paka kuwa 6 ow'omusanvu yataafa gwenga tewafudde bwogenda mu bayibuli nno ekusesa gwenga tewafudde mbu yazuukuse ye ekiro n'asaba kuhane munu ekiro yazuukuse n'asaba omanyi kye bayita okuwoowa ekyo n'ozuuka n'osula layiri nga wawooye ayayayayaya leka naawe sheekhe kula ekiro nga wawooye n'ozuuka osale layiri la haula wala kasite eno ibada neno ibada zika yisi kugutambula ogenda ye yazuuka n'asaba ekiro teyafa nabaganze nazina zukusa ekiro n'ensaba ow'omusanvu teyafa ebya Mungu biveeko kati mu nsi mwe tuli eno kikulu nnyo abaana ba Adamu okuba nti balina kye bagenda okujjukirirako nga mu bintu ebimu bye tutambuliramu nnyo amasomero bwe gati twebaza nnyo nnyini ssomero lino bino ebintu si byangu nnyo byakutegeka n'oyita abantu bajje beetabe ku mukolo guno bwe guti n'abagambye singa babaddewo omuyimbi singa wano wajjudde dda esinga ekkanzu twazitadde dda waggulu singa kati amanyi abaganda balina olulimi singa kati tubinuka maki masejjere singa kati tunyenyaamu agalibe ki amanyi abaganda balina ebigambo byabwe singa kati tunyenyaamu agalibe enjole mbw abafa bakola ki mbu bapapa kale sebu kati nno naawe kennyini bw'onaaba ofudde abanaddawo bajja kugamba wa papa tekikoma ekyo paka ku lunaku lw'enkomerero naye kikakasa bapapa bupape wala asiri Allah yagamba nti innal insana lafi khusiri abagenda owangayira ku mulembe ogwo bawedde balabye nnyo bawedde yefe ila ladhina amanu okujjako wane tusoma n'okwatako mu nsawo n'owaayo kikulu nnyo okuwaayo mu bimu ebireeta obulamu bw'omuntu okubeera obulungi kuwaayo abasajja abaawaayo muwala asiri mu budde mu bintu bye tukolera mu budde bwaffe waliyo okuwaayo waliwo nabbi Ibulayimu yali aliisa nnyo abantu emmere yagamba Katonda nti bw'oba oli mukwano gwange ogamba oli mukwano gwange bw'oliba ogenda kunzita ontegeezangako neneetegeka ogambye otya nti ogambye oli mukwano gwange nti ndi mukwano gwo nnyo bw'oliba ogenda kunzita ongambangako neneetegeka Ibulayimu alayhi salaatu wassalamu kati nno abaganda bagamba zaali teziri buki oba busa bibi zaali teziri busa Ibulayimu nga afumba ekijjulo alina zidayiningi omanyi mwe mulowooza zakajja zadda zidayiningi abatula wansi ku mikeeka Mungu subhanahu wa ta'ala kwo teyamuleetera bagenyi ate bajja abagenyi tebajja abagenyi lwaki tebazze ng'agenda mu sitenseni nga wali
munnaye tubaye twagala genda waliwo bano abayitawo bamuyita bakadodi bano bayitawo bagenda ku mwalo eyo nga bayita abantu bonna nga babatwala. Ibulayimu yasanga omusajja nga mukulu muzeeyi nga kakadde yafumbye emmere entamu bweti nga munnaye mbadde ensabo gyondire ku mmere n'ekijjulo olina gy'olaga nti asiina gyendaga ti jangu. Ibulayimu alayhi salatu wassalamu ng'atwala kasajja kazeeyi ng'akayingiza mu nju genda tula wansi ba ku dining tule wano ku dining nga kazeeyi katula ku dining nga katula ng'aleeta bipirawo aleeta bifi ng'ateekaawo. Amanya omuzeeyi kye yakola? Omuzeeyi ng'akwata emmere bw'ati bw'amala okukwata emmere atandika gyemala bwalo akajeesiiga kati kati ya rabbi Mungu Ibulayimu kyava agamba yayi Allah wange nze bw'ontuusanga mu mbeera bwe nti ontwalanga n'onzija ku nsi. Kasajja ne kamugamba aha gw'okyeyogeredde nze malayika kufa yenze si gw'okyeyogeredde nti tiba kutuusanga mu mbeera gye ndimu ey'obukadde ate ng'olidde oli mukadde. Ibulayimu teyawona, Mungu n'amutwala. Ebya Allah bimanyi. Yasembyayo omulimu gumu yali alina gw'alisize ki? Emmere. Nga malayika wa Mungu talya yagyemala yemeta bwemesi. What have you really done? Ku kyalo gy'obeera muwala gw'omuto atambula ebbina ddene ebbeere lyeryo sundasunde bwonna bavudde bwenkya abantu bagenda kwogera batya ku kyalo? What have you really done in this world that you see? Mu nsi muno muvubuka gwe essimu ennene n'ebirala bano abaana abato baliwa ebweru eyo ku mawanga ebifaananyi bali bukunya bwayimba obuyimba bwadde eno tekuli kakaaya baana bamu. What have you done in this world that you see? Mu nsi eno gy'olaba tutambula kikyokoze. What have you done for people to recall? Kikyokoze abantu okujjukirako. Today or tomorrow you may not be seen again. Leero benkya oyinza obutaddamu kulabika nga abantu bakyakulaba. What have you really done? Naye kikyokoze. Kikyokoze nsasagge ku kyalo bavubuka abato ku kyalo gw'enkoko empanga eriko gwogoba eziriko zonna enseera gwozigoba. Muvubuka yafudde naye twawonye kiki? Abaana baffe tubaye tubateeka mu mayumba nga tebafuluma oyo muvubuka. Biki byokoze bagenda okujjukira enkya? Omusajja omu bwe yafa abavubuka be ng'ali mu kaseera ak'okufa baakaaba ne bagaa taata ogenda naye otulekedde ki? Ayi Allah waffe omusajja agenda taata ono nabagaa temukaaba mulekeraawo. Nze nakoladde emirimu gyange nze okumala emyaka 40 babadde nga bagamba nti kadi kamati sala nga ndi ku layini esooka myaka 40 swala 5 temukaaba nze namala dde okwekolera. What have you really done? Gwe kikyokoze. Genda mu kibuga mulimu abantu ogwo muzikiti gwani? Haji Kasule. Ogwo gwani? Gwa Gaddafi. Ogwo gwani? Gwa Hassan. Ogwo gwani? Gwa Abubakari. Gwo guluwa? N'okusala ekiro n'okukulema? Kubanga si buli omuntu agenda zimba mizikiti. Waliwo abatalina ssente zaagyo. N'omwana we n'akulema ofaako. Muwala asiri okozesa obudde n'omwana n'akulema okufaako gw'ozadde. Munayeseeka omukazi omugazi ate munayo kola ate munange omwana n'omwana akulema ofa omwana w'omusajja. Omusajja n'alekawo amaka ng'ekimulekisizaawo amaka mwana. Omukazi tafa ku baana be. Ne katirika eminyala gikomene bwe giti. Maama ali awo. Munnaye mama gundi. Mwana lwaki gwe toliiwo? Tetwamuzaala naawe? Ali ku WhatsApp na Facebook. Kati wazaalira ki? Musajja omukulu n'omusanga mu makanga emirembe talina.
alina kyajati ekinene kirungi kine ebinede ne kitambula buli omu naga mashallah. Kumbe tabu gyalina. Alina kajati kasimalo kalungi katono bwe kati. Naye agamba shekhe wakani n'afande gye ngenda kati naye ntyayo. Naye ng'atyayo bw'omulaba wallahi. Shekhe otyawa. Oyo afande nze namutuma afande nga yakubye oluba. Otya. Naye nno stokisi zange, stokisi nga tezifaanagana. Awo okolawo ki w'otudde? Awo otudde okolawo ki? Natandika okwogera batera okwogera ku mizigo. Simanyi omwami na masumba. Kwegamba gwe neyiba n'okwata ku mutwe bw'oti. Muwala asiri n'omusajja akulemye okufaako ku mulembe guno. Oli agambye nti yakufaako. Abasajja abo bafaayo. Abasajja waliwo batafa ku maka gaabwe nga nabo tebagafaako. Era bagamba ekigambo kimu abo bajja tife batulema nze ndamulema nange nannema naye ngenda kasita muweereza ku mobile money tozirabye nti nzirabye naye ekisajja gwe kendikwatako kale naye nzirabye. Bewerereza ku simu. La haula. Kale ebyo nabisobola baawo naye bana abato kyekiki kyekikulu. Mu mulembe gwe tulimu guno gwa wala asiri tukozese bulungi obudde Allah bw'atuwadde. Abavubuka abato abaagala okuwasa amazima gali nti mwe muli bazadde. Muli bazadde. Naye muvubuka yakamala university ku myaka 22 gweyagala tenti ewuwe zibeere bwe ziti sente aba yazigyewa. Tetuganye omwana amuwerera n'omusomesa mwana w'omulungi n'ebyala bingi era n'omuganja gaweeto omuvubuka nga muto. Bannange ekibuuzo omuvubuka nga muto ng'oyagala kiri ekigoye ky'abagole ng'oyagala keeke n'ebyala ebigenda awo ne sofa ne biki mu kidala ekitali kikyamu aba agenda bijjawa. Naye kimanyi nti abaana bagenda kudibakawo nga bw'otudde nga bw'olina ne imaani enene kumbe imaani erimu mukka guli awo. Alina sofa na tondaba nga nkaddiye ayina okwetayo akamotoka akasomba amagugulu tondaba nga nkaddiye tondaba nga nkaddiye. Munnaye mwagala naye talina biveeko beera waawo omuzaalemu gwegenda omuzaalamu bw'aba talina. Bano abasajja bakulu bababuulira embeera ze twasookeramu eri emabega ffe nga tunajja mu nsi ze baakolanga ze twasangawo. Bagendayo ku dduwa ne bakomawo n'omukazi. Sheikh wallahi yakuze ne yinze sira mutwale. Nga programu nene Sheikh nkwesigo oli mukwalo wetwala namba 2 twala Allah bagabirire tofa oleta mahale endebe yemwanyi emu kiwedde. Aleme kusigala ku kyalo wano kubanga kankubulire. Kamba bonya ku bavubuka bamwe abataba wala bagende bweru. Bakomawo ne bajje bweru ne bagira n'abadene mu bufumbo na waganya la afuna milioni 2 afune mitalo 8 n'akomawo naganze siddayo oyo mwavu oyo munaku lalalalle n'abeeraawo n'azimba obuzigo bwe alina yika 2 nga bamwenderako awo mu kazigo ke. Kale omuvubuka mwagadde naye kati ekikulu mwavu gwayagala mwavu era kituufu mwavu. Naye yo omukazi alina sente anti ziwona akugjewe kukulujja oti lisiti mbeererawo ne bakwenderako imaani kikaaki ati lisiti obeerawo ne bakwenderako mu kazigoko naye nga towadde ono sente kuwo wano ng'ate gw'oyagala oba tuleete omuzeeyi omukadde abazeeyi sibaagala. Tuli kuki? Bwe tuba tugamba nti wala asiri mwe temumanyi nsi bw'ekyuse ate mugenda gitegeera nti ekyuse. You understand it? Duli ffe twawasanga ng'abakazi tebakola ne bagamba Mungu subhanahu wa ta'ala bano abasajja bano balaasi batumanyira bayaaye naffe ssebo tebatuwa gundi tebatuwa ipenso tebatuwa lipstick. Mungu n'agamba nti wala asiri eyo aya egwa mu buli generation. Mungu kye yakola ng'akera ku makya
nga abantu bafa abawa Dubai abawa Saudi Arabia abawawa banonye ku sente bakyategeera olowooza ffe twalinga life tubawasanga tubategeera nga tuzirekawo ne bwe ziba ntono zitya bo kasita bakiyingiramu tebakyategeera era kasita omuteeka ku nnyonyi bw'oti salaamu aleikum okyali kawungako nze nno bwe naakomawo ene weeyiye nze era bwe nkomawo gita imaamu yatuwa watute nze kato kyali evo yange naye tajjukira nti guba mujja ku lujja guba mujja ku lujja wala asiri obudde bwaffe tubukozeemu ki okusinga ottankula duniya ya Mungu kati omulembe oguzzeeko Mungu subhanahu wa ta'ala aguleesenga muzibu bawala bato balina sente be baagala bavubuka bato be baleka Uganda tebakola ki tebalina either igwe taatawe omugamba nti mugende omuvubuka wanagaga wala mulikomawo ne mukola katubawoowe oba okumuleka omuvubuka wonge waka waali ajja n'asula mu boys quarter abanga yeepangisiza nga bw'agenda bw'amwendako eyo ku kazigo ke keyazimba ne kuyiika yeemu kubanga gwe togenda mugaana kutambula kati alina n'emyaka 21 ajja genda eri ewoli omuwala kuba gwe oli mwavu kati mugenda kuddayo ku nkola y'abajjajja ey'okukwata ssente oziwe mutabani wo awase kati wala asuli ezzeeyo ekyuse bwe naaba kiganye tugenda kusigala mu bisiyaga tugenda kusigala mu bwenzi nga buli awo butrendinga kubanga betuzaala bangi abakazi they are very many ate bano tebasobola bakazi babiri Sheikh nali kuwada muwala wa sex salamu aleikum nasooka agize lwaki agize tewali majja buli gwosanga ng'ayinoomu sente naye gwayagala batono nnyo abalina gati ati wali buzibu ne wabuyina mukazi wo nze kasita nva Dubai kasita ompowo abisigadde bindeketo 5 abo ku 12 seko kutokoba kumanyira sigalawo kale nga bakwendako oba kkiriza ogende mu bufumbo owone wala asiri ila alladhina amanu wa amilu salihati tuli ku mirimu mirungi egikolebwa mu mulembe ogwo gye gino kati no muyina ebizibu bwe kava ewaabwe kayina omwami atuukira wa maama we n'amala emyezi 3 mu Uganda nga mwali naye nga ali wa maama we bakyegeyamu awo naye omusajja oyo akyakujamu naye nze ndaba kadde ne luli yakubunyabonyanga yakkubanga ama mwana wange ne onaaja ati alina imaani nnene nnyo kyava yogera ebyo oba imaani yekuze yekaddiye kiimaani yekaddiye imaani yekaddiye bwetyo kandi mukazi akaddiye nibyayogera kale mu 2024 weewumuzeeko oyogere watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr gumikiriza ezo sente zosize nnyingi nnyo nze lwegamba obuwala bwe nasomesako ge bugenze ne kakomawo kalina sente miliyoni 3 5 10 kalina obuzimbe ne nkagamba nti emmese ne bwegejje etya okitegedde naye era nja kubaawo naye la kati era manya abavubuka b'e Uganda waliwo yaŋŋamba kati nze ndaba abavubuka b'e Uganda tebanjamu kati nze mulaba ne bwe tebakujamu nti eyi nga tebatuleetedde mu Saudi Arabia bakujamu tuleetedde mu Dubai awo tuleetedde mu Musama nga naye aveyo naye era wendi naye era kati niwe kati naye era naye seka kyogera kituufu omuntu yalifunye omuntu naye kikulu baavu buli gwoyagala mwavu ate nze tebampasiza kuzange kati seka ompasize kuzange beerawo Sheikh kati beerawo waliwo obuzibu nga wooli sharia tekugana kubeerawo kati otusumbira abavubuka baffe beerawo naye ojja kulaba bayitawo awo nga buli omu akutte munne mu kiwato ojja kulumwa ng'olaba kikuluma n'obusente bwo diba nabwo obusente bwo ne kayiikawo kamu diba nako beera nako wala asiri kikyamu ki kujja okuteesa ne munno ninayo miliyoni 2 mpowa tugende kino kivaawo
ila alladhina amanu wa amilu salihati. Kati muwala asiri nga tumaliriza tugambye obudde bwaffe tubukozesa okukola emirimu emirungi, nga mirimu emirungi tulina mulimu okuzimba amasomero nga gano, okuwaayo ebitaano, okuwaayo omutwalo, okuwaayo emitwalo 10 nga abatusookayo bakolanga bawaayo. Akasembayo, you may face a lot of hardships in the world. Osobola okufuna ebizibu bingi mu nsi. Buli ali wano alina ebizibu bye. Buli kimu n'olaba nga kikusibye oli awo. Oli yagamba nti never give up. That is time and place. Ekyo kifo songa lwaki bikuttemu naye bijja kukola ki? The tide will turn. Ekikutte muwala asiri kijja kukola ki? Kijja kuta. Togwanga mu maanyi, togwamu ssuubi. Kikyamu nnyo okugamba nti hopeless. Ngedda bwe twayogera. Walowooza nga akuvumya oba bwe tukuzimuka si kivumo. Hopeless, toyina ssuubi. Gwe waba ki atalina ki? Tulina ssuubi. Edda mu Buganda ebyo muliko byabeerangawo, tebakukkiriza twala mwana muto nga mukulu oli tannava ku lujja nga bagamba ono yasooka. Kati eb'ennaku zino batwala wa senior 4 wa senior 6 wa university dokita waali yali awo. Mbw anoonya level ye, anoonya badokita banne beerawo. Muno nga kuyisaako eggadi ng'azaana abaana. Laba taata waafa. Tonafuna kazzukulu. Ne mama mukadde wo yali myaka 8 agenda. Naye batobo bonna bali. Wala asiri. Obudde bwe tulimu tubukozese okukola emirimu emiki, emirimu mirungi. Mungu subhanahu wa ta'ala oba oli awo tunaatuuka ewuwe nga atusiimye. Amanya Ssemanda Hassan, mpangalira Nansana awo. Nsomesako secondary ne primary. Primary ngisomesako Oluwalabu. Secondary ngisomesako IRE, Geography ne Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.